tuli mu mwoleso wano byolaba wano byebisolo ng'omukulu ono bwagenda okutunnyonnyola bisangibwa mu zoo buli kisolo agenda kubanga akitunnyonnyola atubuulira ebitintini ebikwatagana ku buli kisolo. Ssebo nsaba otweyanjulireko ate oluvannyuma tutandikirewo. Amannya bampitamu Mbere Wispon nga ndi omu ku bakola mu zoo ey'ebisolo bino byolaba. Tutandike eno ye maaya. Eno ye maaya omuzungu gyayita ostrich. Maaya nga bwe tugiraba yo emmere yaayo erya muddo. Omuddo gwonna gwonna ogwa green gwe tulaba wano ne bweba paspalam emulira ddala. Era emmere gye tusinga okugiwa tugiwa cabbage nga bw'olaba nti kati eri mu kulya cabbage. Tugiwa malagala ga lumonde n'ebibala bw'ofuna ffene ayengedde ennyo mapaapaali ago n'omutematema bulungi maaya erya bulungi. Kati ne maize brand tumuwa nga supplement. Maize brand naye tumuwa nga supplement. Kuba bw'osalawo okugamba nti ogiwe maize brand mwereere olunaku oba ojja girisa nga kilo z'otamanyi muwendo. Kuba twagezaako okugiwa maize brand yekka naye twagenda okulaba nga erya nnyo mungi. Ng'eyinza okumalawo kilo 25 olunaku eza maize brand. Bagamba kino kye kisolo ekisinga obuwanvu. Kituufu? Kye kinyonyi ekisinga obuwanvu ate era kye kinyonyi ekisinga obunene mu binyonyi byonna mu nsi yonna. Kinyonyi tekibuuka naye emisinde gyakyo miyitirivu kuba mu buli ssaawa gamba kitambula. Kitambula butambuzi, kitambulira ku ttaka era nga kyasazeewo okudduka emisinde kiyinza n'okuyisa bajaaji. Emisinde gyakyo miyitirivu nnyo. So kati kyeyisa kitya erifa abantu n'ebisolo binna oba n'ebinyonyi binnaakyo ebirala? Ekinyonyi kino maaya kyo kikambwe nnyo mu ngeri yaakyo nti bw'oba nga tekikumanyi kirina engeri gye kyeyisaamu okuba nga kibojja kiba kibojja naye ebiseera ebisinga kiba nga ekigenda okubojja nga kikutiisa butiisa nga kyagala kusamba. Kati bw'olaga ndi otidde ndi oyagala kudduka awo nakyo we kikugobera ne kikusamba omugere ate nga kisamba gwa mu maaso era nga kyakusambye toyinza sigala mu kifo kisambira ddala omugere nga gw'amaanyi. Kati n'erinnyini kyakirabira kituuka ne kimumanyiira ne kiba nga tekimulinaako buzibu naye ebiseera ebisinga we kibeera nga kiri mu nnaku za kwagala mukyala nga kyagala kulinnyira mukyala awo kikambuwala n'ennyini kyo ne kimwerabira kuba w'oyingirira okukisemberera wekibeera kiba kyagala kusamba busambi. Naye nga eri ebinyonyi ebirala tekirina buzibu n'ebinyonyi ebirala kubeera we tukiriisiza waliwo enkoko tuzireka ne zeetaaya mbatakabuzi zeetaaya nazo ne ziyingira mu maaya naye tetulabangako fayiti yonna yonna ndi oba binaalwana era bimanyi n'okuliira wamu. Tekirina buzibu eri ebinyonyi. Kati tulaba wano kiri mu kulya naye kigaaya ndaba ebintu kiringa ekimira obumizi ekintu kizimba wano mu bulago paka bwe bituuka eri mu lubuto. Ekinyonyi ekyo kimira bumizi ng'era bw'onaalaba enkoko kirya nga enkoko. Wakuba kyo omumwa gwakyo kale mugumu nnyo okusinga ogw'enkoko ndi kisobola okuyuliza ddala ekintu ekikaluba engeri gye kiryamu omuddo. Kiba kiyuza buyuza we kimira tekigaaya. So kati kino kye tulaba wano sampeeno eri wano kisajja kikazi? Ekyo kye tulaba kisajja kubanga okyawulira wa? Okyawulira ku kkala. Okyawulira ku kkala byatondebwa ekikazi n'ekisajja nga byawukana kkala. Ekisajja nga bwe tulaba kiba mu kkala eyo eya bbulaaka n'omukira ne kubeerako white. Ekikazi kiba mu kkala ya grey
kala y'evvu bw'oba omanya evvu bwerifaanana kala ya grey nakyo ne kibako ne ka white ku mukira awo ebyawukanira. So kati gwe oba okiraba nga kiri ku heat kyagala kulinnyira kikyala kiraga sayinizi ki bwe kiba kituusiza ye abaffe kibiika magi? Bwe kiba kyagala kulinnyira kikyala ebiseera ebisinga kirina daasi, kirina amazina gaakyo ge kiba kizina, kikka waasi ne kiba nga kinyoola gundi obulago bwakyo nga kibukuba erudda n'erudda, wekibukuba eno wekibukuba eno, wekiba ng'ekyenyoola weekiti ng'olwo kiri waasi. Bwe kitakola ekyo oluusi kimanyi okubanga kirina sound gye kifulumya, kizimbya obulago ne kiba nga kifulumya eddoboozi ddene nga kizimbya obulago nga muvaamu sound kasita olaba nga kikola ebintu ebyo ng'omanya kyagala omukyala, kyagala kulinnyira mukyala. Ekikyala kibiika magi era nga amagi gaakyo kitera okubiika okutandikira ku magi 5 ne kikoma ku magi 15. Kigamamira ne kigaalula, naye ekyo kikikola nga kiri mu kitundu omuli ebbugumu eringi, kuba mu kitundu kati nga Central omuli ebbugumu etono amagi ago tegasobola kola ki kwalulwa kuba ebbugumu ttono. Naye gye biwangalira ennyo mu mambuka mu Kidepo National Park tukimanyi nti wabuguma nnyo, waliyo ebbugumu lingi, eyo gye bisinga okwalulira amagi gaabyo. Kati ekitegeeza nti ffe abali eno mu Central ewali ebbugumu ettono tuba tulina okufuna amagi ago ne tugatwala mu kyuma okugaaluza.